Poliisi ya Iganga ekutte omuvubuka olw'okusobya ku mukadde ow'emyaka 9. Akwatiddwa ye House Kaluma ow'emyaka 3 omutuuze w'Ebuyiro mu disitulikiti ya Iganga oluvannyuma lw'okusoberera omukadde bwe yabadde yeebase n'amusobyako ng'ono olw'amaliriza n'amalamu omusulo. Akulira bambega ku poliisi ya Iganga ASP Sophie Nabushi ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Ayongeddeko nti Kaluma agguddwako omusango ogw'okukaka omukadde omukwano. Mu buufu bwe bumu omuvuzi wa bodaboda ku sseegi Nalubugo mu disitulikiti ya Iganga akwatiddwa n'aggalirwa olw'okusobya ku mwana w'emyaka 6. Sakiru Bakuta ow'emyaka 26 nga mutuuze ku kyalo Nampirika yakwatiddwa oluvannyuma lw'okusobya ku mwana. Sakiru bw'abuuziddwa akkiriza eky'okusobya ku mwana. Okusinziira ku maama w'omwana ategeezezza nti yasoose kunoonya mwana we nga tamulaba wabula ne wabaawo omuntu yamutegeezezza nga bw'alabye omwana we n'omuvubuka bw'atyo n'atandika okubawondera era ng'eno gye yasanze omuvubuka ono ng'amaze okukozesa omwana we. Namubuuza nti ovaawa ng'alina atayira kalamukana kumbe awumbiremu ekyebitaano kyamuwaira atyotako nga omwana olwamala ng'aneeyongereyo n'omwana ng'omusaadde ayirawo we neeyongerayo omusaadde ayirawo n'akuba omwana oluyi nti ovaawa yakoba ati kalumira ava ku ntomba. Akulira okunoonyereza ku poliisi ya Iganga ASP Sophie Nabushi ategeezezza bw'ati ku nsonga eno. Donald Kiria yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.